Nengamba mama olaba sigenda kufuukira sita ku mwalo. Ne mugamba ononya kapito wa kola ki ate okutunda wosula bwe tusula. Namuleka asula mu midaala gy'akatale. Fusa kirere. Fusa kirere kiyumba kitunze. Mpadde ssente nzije nnyimba e Kampala. Gawadde wayise emyaka mami naye totya nnina okuwangula. Awawakanirwa lumu ndituukawo nga kyeputege ekipulimo. Nzindikira Sala musite beera nga mama Ronaldo. Esala y'omuzadde kikulu toko wansabye mama. Gwe kapito wange. Tonkabya. Tonkabya. Namwe mutwalo gyange gye sijjukira bulungi ne gyali gimazaako egy'okuvuba. So gikazizza. Funye yakyokulyawo nga tuyingira mu studio nga bagamba kale tuyimbiremu soko ete ssente ne bagamba bambi naye munkolera oluyimba bbiri ne bagamba kijja kusinziira bw'oyimba. Tebaali basajja babi bambi kubanga twakubira ali eti kisaaki omwana avudde lambu ku mwalo kanterere nga nsooka nyimba kayimba kamuyoola nga bagamba ako kayise tugenda kalikodinga kati nga nyimba bwavu bwange ne Tracy ne bagamba n'obwo buyise kati bw'osalawo ku obwo olikodinga luliwa ne bagamba kyageza bonna bulungi bagamba buyimba oli olikodizeeko nti nedda kujja kwenda rekodinga kwa mu studio ke Masaka ne bagamba mundi gumu nti ye noba ng'oyimba bwoti nti ye ne bagamba kati yimirira ku microphone. Mpozi wajimirira ke Masaka ogizeemu ogwokubiri. Ate nze nyina ekintu ekindimu bwe ngamba okumira ku microphone ate waliwo amaanyi genfuna njataakinga. Oba wange ekimbagula mandwa kulinnya kyakulinnyirawo tegenda kunninnya kuba microphone eno si yakuyimba munnange nga njimirako nnyimba kamuyolo omusajja nga akwata ki bakwata codes akwata ki yimba nga nduyimba nayimba teeke ku teeke bangamba katonda wange bangamba osobola recording olwokubiri ate mbadde koki naziri recordinga bbiri omulundi gumu ku olwo wayimba Tracy oba mbwavu nayimba na recordinga bwavu bama recordinga kamuyoola ne recordinga ne bwavu bwange bangamba kalujja kuddayo enkya kubanga tugenda zikolako nayo ojja kuddoozi none swad sign na WhatsApp nti baba nazisirikira ku WhatsApp munaye nenzeka mu studio bwaita wiki kingi nankubera ngamba nyimba zaawedde kumawozi none kati mwanadde okumwalo nali nvuba era nga nonya transport anzizaayo nenzirayo nenzinona wazidetira kuki ku CD Pulinko yo okitegedde akola CD yange ate mba nebase nemenyeka yo teguli kakoto ina sente enyimba zange nga studio yagwa nzitereka ku Pulinko yamenyeka enyimba zange zabula Pulinko twende mwana najiteeka munaziwa kone ngajimpe najambaza akajaketi kayo kajjukira soze kamusose eyo atolina jambalira mwe dizira kone sobi na jambalira mu mpale mabega ebegenda kwatika nambalanga empale bbiri Pulinko yange bamwesoka eyo kubinga sagala bajinzi beko kyasulanga kumbe egenda kwebbange yatika ngene ojijjamu najja oba tokyalina Pulinko oba olina kintu akadi Pulinko njituuse Lambo waliwo omusajja w'ekikaali baali bamuyita Mulaasi namugamba oli yali rasitanga twamukazaako Mulaasi yalina dreads namugamba Mulaasi mba kuyimba ku recordinga sooka okubemu ennyimba zino ku kizindaalo kino eki Mulaasi ng'akuba kamyula nga ngamba ani onaayimba nemugamba Mulaasi nze nva Kampala nfulumizza ennyimba era ndi muyimbi kati awedde emirimu nangamba oli muyimbi totaddeko kuya ebisibi nagambye nze ebintu byange totadde obuviri olina mpatayo muyitira abantu bwentyo kabumba kamasamasa sirina mutawaana nalina amaviri mangi ebiseera ebyo nga ndi mwana muto nga nnyina enviri nyingi biviri naye nga biviri bino ebitali byabalasita naye agaviri agakulu ago ng'akuba bwavu bwanga ngamba bannange nyimba siso mugamba zange naye nsaba ozikube nga ku kizindaalo zitunde ku mwalo abantu b'oku mwalo bategeere nti nnyimba oba oli awo banansonderako bwe ndaba ngenze e Kampala okutandika okuyimba n'okubeera e Kampala ennyimba ku mwalo kimanyi zaatunda era Lambo kati ndowooza ne malanzereyo hale baba kati bakyammanyi
kuba ndudde okuddayo ndudde amiina kituufu obuyimba nga bukati obuyimba mukuba ku mwalo butunda bantu makamuyoola ku mwalo bantuma erinnya l'oluyimba kamuyoola ntambula nvimba ntambula kale sivimba mu bino naye muli mu mutima nga nkiwulira maama agamba omuyimbi w'eggwanga wange yegwe ogenda kuyimba bagenda kutegeera gwani kamuyoola natunda ku mwalo obwavu bwange nezitambula abantu babuteeka ne ku busimu abalina obusimu obwo bwabupensa nga mulimu memory card kubanga nze siraba simaati zaali teziriiwo mba ntambula ku mwalo ogenda okulyoli bamukubiranga musimye mulimu mukamukwano gwange kamuyoola nengamba bannange wanjagalira mu bwavu eye bulaibulale bukuba kamuyoola ku mwalo nga sifuuse sitairambu Tulaba inenge gyosiseemu gundi edigi yabo onkange kange nange olina okunkya ssebo siri wa kusaagirako siri walwala kati nga ngamba no time is now ogenda e Kampala okukuba endongo ense mmanye nengamba mama olaba sigenda kufuukira sita ku mwalo ekyo kati kiraga nti ndikamu maanyi g'okuyimba nakuyitibwa kw'okuyimba kati ngenda Kampala mama nangamba kituufu ogende maama wange okugamba etagaanangako kasa kiba kirungi ne mugamba naye neetaagayo kati natandika nti obulamu Kampala sina gwe mmanyi ekyamazima saalina gwe mmanyi mu site mugamba ngenda kutandikira wa nyina ogenda mu site okuyimba era nze najja mu site kuyimba sajja kukola kintu kyonna kirala nga ngamba mwana wange olina okugenda oyimbira ensi ekumanye si Uganda yokka nebweru bagenda kukutegeera naye yabyogera kukamere bwe tumukubira manyi kyakola tenaliyo nalaba abantu ku kiyumba kwe twali tusula ekyebibaawo ekiri mu agali amaka gaffe ekyebibaawo ekyo yakuba n'ebiwempe eyo ndaba abasajja bagyetooloola ne mugamba kabadi mama ki kigenda mu maaso nagamba abinda tewali mutawaana just gwebeera free tewali buzibu mama yalina amabaafu mu nnyumba mabaafu ebyo byakuŋŋanyizangamu mukene ngenda okulaba abiguza abakazi banne bwe basombanga mukene eŋŋamba abalaki ekiro nga mpita nga ŋŋamba mwana wange ekiyumba kino nakitunze ne mugamba onoonya kapito wa kukola ki ate okutundawo osula bwe tusula nangamba kiki oyita kapito gwe kapito wange tonkaabya nangamba gwe kapito wange yampa $50,000 atunze ekiyumba kiri atunze amabaafu nangamba era wano ndiwo wiiki emu okuva kati gye bampadde okubeera nga nkyasula wange mugamba nentulika nenkaaba naye naakaaba nemugamba kakati ate ogenda kusulawa nangamba kigasa kyokusula mu kiyumba era nakyo nga kibi nga nsobola okitunda nempa omwana wange entandikwa n'agenda n'apromotinga talenti Katonda gye yamuwa ku $50,000 agamba gwe kapito wange maama nyampa $50,000 yagamba mukama namugamba ono kapito wange tambula ne kapito wange yono ng'agamba nze naye yagimpa naye nga sisimbula ku olwo kubajjukira bwali bwakiro ate nga ne Kampala sindaba kumanya ngenda waani kati waliwo omuvubuka baali bamwita Bright yali muvubi munnange naye nga yajjako e Kampala emasajja kati Bright yali yandekera enamba y'essimu kwe kukubira Bright nga akozesa essimu ya maama gye bayitanga katooki katooki ozijjukira yabanga nakakipensa wakati kinene kyonyiga nolemezaako nekyaka neyaka Bright mukubira mugaba Brad okimanyi njala kujja Kampala kuba kuyimba nangamba kuyimba Kampala ojja kuyimba Kampala omuntu abadde mu kyalo mbwaze Kampala kuyimba nemugamba nti kati nzi ngenda kusooka kutofaayo naye kyensaba olina omanyi ennyumba ezibapangisa era za ssente mmeka nangamba mbeera masajja
ojja ddi nti ne bwongamba kujja nja kuba sente z'okupangisa ennyumba nazifunye nzija kuyimba Bright nga nnoonyeza ennyumba enkeera nga nkubira esimu nga nafunye ennyumba ya 3.5 e Masajja nti basasula emyezi 3 ne mugamba nti ekyo nzirina ngenda ku kitundu gikulidde kumbe kitundu gikulidde mugamba nzija maama mutegeeza mugamba maama no bafunidde ennyumba e Masajja kangye ntandika obulamu kakati ebiseera ebyo nalina ekifaliso okwensula kifaliso yali akimpa kyesala kubulidde nti bwe najja ye adda ku kiwempenzi nampa ekifaliso nangamba gwa bulamu ate buno toyinza busobola nze mbuluddemu bwegira osula ku ekyo ekifaliso nze ye nadda ku mukeeka nga bwe nagaa nti alasula ku mukeeka kakati olunaku lutuuka olujja e Kampala mpaakinga naye mpaakinga kino nakwata kifaliso nenkizinga nenkisiba nenkikuba akakutiya omanya akakutiya e Kampala ndowooza bakayita kadeeya nengupakiramu nenkwata n'ekiveera kyali kyaguli neetekamu ebigoye byange nenyambala ebigato byange byali bifulaati nga birina ebisinzo ebinene nga wansi byabommoka nga omanyi wona olinya ekigato nekiyiikayiika wansi byenayambala byenalina maama namusanga mu katale wali era yaŋŋamba nti baali bamwadde ekifo wansi w'emidaala gy'akatale nga gyagenda okutandika okusula wiiki ng'eweddeko gye baali bamwadde abaali baguze ekiyumba era namuleka ayolekera kusula mu katale era gye yasulanga wansi mu midaala nga gye yalirira ekiveere kya bbulaaka ne yeebaka namuleka asula mu midaala gy'akatale afuuse kireese ekiyumba akitunze mpadde ssente nzija ennyimba e Kampala olunaku lwenzija yaŋŋamba fukamira naŋŋamba nkusindise mu nsi gy'otamanyi naye Katonda y'aba akutegeerera y'aba akulabirira y'aba akukuuma y'aba akuwa buli kimu nkukuutira bino buli muntu gw'olisinkana eyo muwe ekitiibwa oba mukulu oba muto oba mulalu oba mugaggo oba mwavu njagala nga abantu bonna b'osisinkana mu bulamu gy'ogenze gw'oli wansi waabwe muneeyisa kyenjagala okuume nkusindise kukola buntu bulamu na mpisa tobutwalanga ekitali kikyo tozimbanga teweekuluntazanga oli ne bwakkuba tomuddiza kyekigenda okukuyamba okuwangula genda e Kampala ogenze wekka si kyangu kugenda mu kibuga ng'oli wekka n'obeerayo naye gw'ogenda kubeerayo si ku lw'amaanyi go naye ogw'okulu yakkiriza nkuzaale n'akaaba nange nenkaaba eŋŋamba bye my boy kuto ogufaliso gwo mukutiya okutiya era nanguteeka wano mu mpale yeeri ya bottom nalina mmeka saayina nnyingi neŋŋenda nenzija Kampala nenya takisi natuukira mu paaka waliwo kapaaka edda bakayitangako ebusaabala okamanyi oba okamanyi kati kaavaawo awo natuuka nalina ennamba ya Bright Kapapula ebiseera ebyo biradio koolo bino byali tebinnaba kuvaawo bigundi bino ebisimu ebyo nenkuba nenteekamu oba ekyebibiri nateekamu ekinusu naye nizo kyali kya bibiri oba bisa sijjukira nassaamu enusu gyosaamu liddakiika z'oyogera nenga Bright ndi wano wewati nagamba ekizimbe soma kapande ekizimbe nensoma naye sikyajjukira kizimbe kye nasoma Bright nannona nantwala ku nnyumba yange nengisasula nfuse mupangisa nenyingiza ekifaliso nyinimu olunzize okkuba endongooze nenyingiza ekifaliso mga Bright kati Bright naye yali bubi naye bambi werabeera baali bamusuza nangamba ne kati tutandika okusula ffenna nga bopangisiza oli mugamba yiyo nyambye nannyo mbadde nti okusula mu nnyumba bwomu jjukira Kampala simumanyi ntandika okubeera ne Bright tutuuka kati namala ennaku 2 neŋŋamba nkoze ntya njagala kuyimba ntandikiddewa kati Bright naŋŋamba waliwo akafo mama kindi omwo
batera okukayimbiramu ye kafuuka waliwo ekifo kyali kibeera saidi za wano nga balakisi bwe twatuukawo tebanzikiriza kuyimba yali ewaayi yali ewaayi ntuukawo osangawo bakasasa Disani Kasasa yo kabaka w'endongo nga yemusi mugamba muzee nange ndi muyimbi ati abamusinga wano nga twa maaso ni muyimbi wayimba wa oyambadde empale yo ate ngamba ndasobola okuyimba naze kuyimba ndasobola mutawala negungwira kakati bwe natuuka Kampala nagula akaleediyo nakagula kanaana nga nawulizanga nnyo leediyo nga nyumirwa nnyo ennyimba ku leediyo mpuliza nnyo CBS mpuliza nnyo Dembe FM Kasasa amaze okungubako ewayi bangobye kaana kefumba kimbu kagala kuyimba yali mutuufu kuba ekyamazima talinnyira kuyimba ki kirwe nkiraba munnange mba ndi kaleediyo olwo nga sinatoka kaleediyo ngende wa Mozart mpulira bagamba waliyo studio bagita Mozart ye yakola ennyimba za lutalo ye yakola zika papala ye yakola biki kitegedde ngendayo ntuuke wa Mozart mbagamba ndi muyimbi bangamba tuwe ku nnyimba zoyimba kati nemba wa CD aliko kamuyola naluli bangamba talent ogina tujja kukubira neninda bankubira nabo esimu yange tebankubira ngamba mama tebankubidde mbadde manyina ku recordinga nabo munnange mba ndi awo kaleediyo kange ngenda okulyanga olwo abantu abalanga bagamba olwo ekibiina bakitali kidaadi kyagala okusosola mbayimbi okusunsula kigenda kutulawo kalenda registration ya mitwale na ine kyataano kyo wano nakitoddeko olwo n'okulyako konna okwo kigenda kiggwawo siddawo nange sinafuna mulimu ate nguliko nze ndi kubya kuyimba jukira nze byo sibirina ko sinonya na mulimo amafuta nafunye gawo munemba ndi balanga mitwale na registration nga sidduka kalenda ngamba bright kalenda yiwa kuba yali amanyi Kampala nga amanyi mukko ngamba ye wali nga ntwala andeeta kalenda ngamba ekyena nga ndi registeringa kati audition nga zituuka audition zituuka nga tuyimba abaana bali bangi nalwawo okuyimba bamayinja abo nno be baali basunsula empaka ezo nzikira Ronald Mayinja omulabako nga bagamba y'omu ku basazi waliwo n'abakyala abaali bavudde ku leediyo nze sikyajjukira mannya kati abaana bebayimba bebawandika kati bantuukako mannya go gwani nti nze Kasujja Aziz kale tuyimbire mutuwulire nabayimbira Tracy Wiwe sali kodi ngolujukidde emboozi ogituzeeyo bulungi nnyo olikomawo DJ wagenda embeere nekyanzeeko Tracy kati sisobola kufuna ntuukayo gwe namba yange okukomawo kweno gyendi kyamaanyi kireetawo obuvumu saba Mukama nsobozese mukwano gwange okomewo nkutijjise omukazi ng'agamba weesirikirerekeraawo oyo gwe tunoonya obwedda nengamba Katonda Tracy olikomawo DJ wagenda embeere nekyanzeeko Tracy kati sisobola kufuna ntuukayo gwe namba yange okukomawo kweno gyendi kyamaanyi kireetawo obuvumu saba Mukama nsobozese mukwano gwange okomewo nkutijjise nkuwulidde awo ngenze neeteeka wali mu basazi obadde ompa oli oyambadde entalabuusi nali siina tugende maaso mu basazi obadde ompa omukazi nga ngamba omwana oyo yawangudde Azizi waliwo abaali basigaddeyo awo nga bataano naye teyabafa akolaga nno bajjukiza empale yali faani empale yo yali engazi zino zibero bottom bero bottom osibye omusipi nga ngujjawa akawato katiriye no wasi nene kati nga ndi katono bannange nnyo nina emivina tugende
Mukazi ng'agamba waliwo omuvuka bamuta Siraaje. Oba naye yali akola mu ndongozi sijjuke sikyamanyi. Kagamba omwana oyo mumutwale ku DMS Records. Ogitegeddeyo? Eyo Kabaka. Kati eyo studio yekoze kumpi be mukulu wa bandi. Otyo. Baino ngure eyo. Eba bagiwe. Baino jiwa. Bagiwe. Ekyo nange nzikiriza bagiwe. I agree. Era singa nali mukubi wa bandi baina no jiwa oluguudo. Ya tabu ya legacy nene nnyo. Baina no jiwa oluguudo lulamba nga baluyita studio. Ye nange nkikiriza. Sikukase? Tonkase kubanga mmanyi amaanyi gaayo. Omukazi agamba Siraaje omwana oyo yawangudde mutwale ku DMS omwe David amukolera oluyimba. Ngamba ngenze kukolera ku DMS kati. Nenkubira maama essimu. Soko demo nkubye kayimba kali akamama. Nenkubira maama essimu. Kankubire mukali kali akamama. Gawadde wayise emyaka mami naye totya nnina okuwangula. Awawakanirwa lumu ndituukawo nga kyeputege ekipulimo. Nzindikira Sara Musite beera nga Mama Ronaldo. Esala y'omuzadde kikulu toko wansabye mama. Gawadde wayise emyaka mami naye totya nnina okuwangula. Awawakanirwa lumu ndituukawo nga kyeputege ekipulimo. Nsindikira Sara Musite beera nga Mama Ronaldo. Esala y'omuzadde kikulu toko wansabye mama. Omukubira mugamba mama tubadde mu mpaka wano ku kalenda nze empangudde. Bantwala mu studio esinga mu Uganda. Wakozesa tamu entuufu. Yali ntuufu. Sikuwakanyiza. Bagita DMS Records. Yali wandika yafulumya ku buyimba kyawo bojjukira obwali bukutiisiza. Ebiseera ebyo yali yafulumya ennyimba ze batandi kusasula ki yennyabo era naye legendary. Era naye omukubira ennyimba ezo yali yazifulumya DMS. N'endala ne aŋŋamba taata nagamba Katonda akukulembere genda mu studio. Akyasula wansi w'emidaala. Samubuuza kati ate era kyalina sente yali yazijje muki yali yazijjeewa. Siraaje antwala ku studio njituukako masajja. Empalo eneemutokyusa wagifuula ddiba. Empalo sijja gambu nali nkyusa kubanga era nagambye akyusa ebituli nga dda mu bituli. Aba akyusa. Aba takyusa. Oba okyusizza ki? Yo nga nzijjawa empalo endala. Bantuusa ku DMS ntuuka mu studio njituukako. Siraaje agamba David ono omwana yawangudde audition ezali kidaadi tugenda mukulira oluyimba tugenda kulusasula. Bambi David oluyimba yalukuba nga tebanda namuwa ssente. Yalukuba bambi. Luyimba kiro yakuba. Tulese. Ate oluyimba olukwanguza audition oyinza odduva. Soko luddemu. Olikomawo DJ wagenda embeera nekyanzeko tulese. Kali sisobola kufuna ntuuka egwe namba yange. Okukomawo kweno gyendi kyamanyi kireetawo obuvumu. Nsaba Mukama nsobozese mukwano gwange okomewo nkutijjise. Weebale nnyo. David yakuba n'ebidongo byakuba nkyajjukira bwe bitambula. Kubira mu ndongo awo wankola bulungi kuba introduction njijjukira mu mutwe. Kati njijjukira yakuba tututu 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 tututu. Wajulia era yakubye njijjukira nino mulange kigenda kwasana kulimba oterwa fuluma. Tugende twankutula. Omusajja kubera kulenga amadi mu maaso ga producers nga David ngalika amasanyalaze. Amafuta David nga mutiano nga mutya bambi ate nga nali mutufu mutye. Naye nayimba natulera ngamba oyimba. Yagamba oyimba. Ngamba tulesa kuba ne by the way ndozo limbo olunjenzere mundu wandike ndo malize ndukole. Imbala tulese. Ne baduli azamanyi. Limba nange lunkutteko. Siraaje bwandika mu studio David ankoledde oluyimba abalinda bajje basasule alumaliza alumpe bakomawo.
bansuulaawo omutima olwefuuka omwana wa DMS Records beeraawo tandise enkulaba tandise okuwera studio za bintu genda oleete ekikomando byonna nabikola byonna nange nabikola nze gwe batuma nga ngenda nfuutuka nga namukisa abantu ba DMS okutumako nga simukisa gwani adyema okanyakondo olubigambo bya mama bikyakuvumbi bivugira mu matu genda mu kibuga buli omu obeere wansiiwe tugendemu munnange ninda basiraaji bawedde bili sente olimba alufulumire bazimuwa kati gye nali nsula eyo emasajja olwo mu nyumba bangoba myezi giri giweddeyo emyezi esatu ejagwayo kasente kalidde bangobe nendandika okupoota sasa kudya omuyiko mwiko amayinja bale kuyinisiza amayinja kola otya gwe tandisa okuweereza olwosobola osurvivinga ekyokulya kati olwo ennyumba ennemeredde okusasula nsula wakyali wange Umaru Ssebunya amanya tewageerabira nakati tukyali bakyali neggulo nayogeje naye ku ssimu Bright olwo Bright batukuba mu nyumba nadduka nandekawo nagamba yangamba dda mu kyalo yali muganda yali mugungu nagamba gwe dda mu kyalo Kampala si bizimbe tosobola kubeera Kampala ebiwajjambo ojja kuyimba dda mu kyalo nze ngenze kusula watone yalina kyayiwe nga bamuyita tone nemugamba Bright nze bwe nali nzija mu kyalo nagamba Katonda wakiri okusula mu myala sidda sakala nenonyawo ekipoota nsobole okufuna ngaako okulya neŋŋamba Umaru twali tufuuse bamukwano baali bookya weludingo awo nga wensula ne bwe mukubira essimu kati Umaru abimanyi Umaru naŋŋamba Azizi jangu twebake kati mukupotapoota awo nakola nnyo nempotapoota awo naye nga buli wempoota obwongo mpoota naye nga bino bisi bye najja okukola mpoota bwe ŋŋamba nenkozi bwenzira ku DMS jjukira kati yo gyendi bammanyi nagamba kale kasa studio eno nnene kati anannyamba ajja kunsangya wano mukupoota ndaba omusajja ayeesimbye olwo nsula wa Umaru nnyumba yannema ndaba omusajja ayeesimbyewo ku wireless 3 bamuyita Seeka Sali Jamiru obwongo buŋŋamba ono omukubira akayimba ajja kukuwaayo ssente nga tammanyi naye nabuuza bakyali ku kyalo okwo ne baŋŋamba atumanyi Seeka waabeera ne bagamba mumanyi naye ŋŋamba kati kamukubira akayimba kati obusente bwe nali mpooseemu ngenda obbobala nga buyinza busobola olikodinga akayimba ate eri ku Saluviiki gye natandikira Kamuyoola nga ku DMS tebusobola kubanga eyo nnene nnyo neŋŋamba ye kati nina kudda kawempe nenkayimbira eri nafuna emitwalo 10 nenziruka nembeegamba bannange nina omusajja gwe nyimbira akayimba tamanyi naye nyimba kumutomera twetwapootera ntusobola kunaaba n'otukuba n'omusenyu muno wapootako naawe abaaba oli asira tano twapootera tulina fuamani atugobawo 11 kitundu anti batusasulanga 12 kati nga 11 kitundu akusalira amagezi nakugamba gero tabule kali akasenyu tugenda kajjuza wano kakati abeeraawo amazzi negakuddukako oba otabula boti negakulukuta bireke sebitiro n'omwana genda wamanyi oyo banna ngende kawempe ku Saluviiki ndikodinga akayimba londa Seeka Sali Jamiru kirooto kyaffe essuubi lyaffe omwana waffe asobola akola ebiganye Mukama tweyanzizawo tujjukidde otubbuludde amaziga gakalidde otuwonyeza abafuzi abatusuubiza naye nga batulimba webale nnyo ate kugamba naye nga ntega nazanya Zaala nga bwagana oluyimba mmanya nti nayiseeyo nga mwala ozanyangamu Zaala munnange ebintu bino ebimu nkomawo n'olimba ku Pulinko ekyaliwo Pulinko ekyaliwo ngamba baye munagirire wa Seeka oyo kakati waliwo kyali yangamba nze nnyane namba ensobola ogikuwa Seeka muntu mulungi tumwagala nnyo ku kyalo ate abaamu n'akasente nga bampe namba ya Seeka buli kiseera ebyo nali nafunawo omuntu yali yampa akasimu
waliwo omuntu yali yampa akasimu yali kyali wa Umaru oyo nga yali bulu yali yampa akasimu nga buno obuvaamu amanda naye nga olisiba ne rubber band Erianda okategedde kusimu ninjinyigako nengula airtime nemukubira mugamba Seeka nakuwandiikidde oluyimba nenduyimba kati mukumukubira mbu waliwo n'omwana omulala nga Seeka yamugamba yamuyimbidde oluyimba nga amusuubira okululeeta ku lunaku olwo kati nze nakuba essimu okusooka oli nze munnange ndowooza simanye kusanga oli kubyo ne kukwambala omukisa nangamba ndakulinza damwana gwe oluyimba akanda baba akwata ebigambo bya maamawo bino byekugamba mazima ne bwokubira Seeka Sali era naye akyali mukwano wange nze buli muntu yenna gwe nvudde naye simusuulanga oba ebigambo bya maamawo wabikwata ebyokukolanga amazima agamba omuddamu kyawe kuviirako ontegedde awo naye ekyo ontegedde wabinange kati awo osuubira kukola awo nakyekusuubiramu munnange nafubutuka ebigambo wabyerabira nalikoze ki bani mugaye Seeka siyenze mukama nzonyiwe Seeka siyenze ekituufu nze ndi mulala ebigambo wabyerabirirawo naye alhamdulillah tugende mu maaso nziruke wa Seeka nasanga afuluma nga avuga benzi nangamba nemugamba muzeeyi yenze oluyimba nangamba we mwana mujjeko oluyimba mulumpe mu mmotoka ngenda dduwuliramu naye kakati soko kwati transport olwo webale nnyo okukola luyimba enkya ogenda kunkubirako ojje wano ewaka ku ssaawa 7 alina omuvuka bamuyita Rashidi nagamba Rashidi nagamba Rashidi omwana we muwe emitwalo 10 addeeka amagobo gafuniddewo 10 lya recording dro satu nengamba amaliri go gafunye nenzira ye kana ngamba Seeka nsaba kati nensaba mukama nnyo ndabange ekyabaddewo eggulu nenga nsaba bwe naddeeka nengamba mukama kati olabika nno otandise okutambula nange ntandise okukulaba nemusaba nemugamba omusajja oluyimba nsaba bwaluwulira alwagale mukama 10 ddyo ndirina nengula ekikomando kyange bakisiikiramu n'amagi kikomando Rolex walako kikomando Rolex awo mukati golesi nawe sitatabadde paka pizza ndya ku kikomando Rolex Coca-Cola asoma ono oyo nga mukambwe nnyo kati agenda asabulukuka asibitegeero bamukendeezaamu ku gaasi nensaba musajja mukubira enkya essimu essaawa ziyaŋŋambe teyakwata eŋŋamba bannange musajja teyalwagadde kumbe takwata lwakuba mutalwagadde takwata lwakuba ali bizi nze munaye mba sibitegeero bimanyo zeri amaalo bamukubira walina okukwatira muddamu ku 10 ng'omusajja takwata neŋŋamba mpedde saddamu mukubira nenkya neŋŋamba naye kale kasita 10 lyanziridde zaala aleka aganye naye kasita capital mujjeyo ayizule omanyi nze empowa nyina engeri y'okwekkakkanya neŋŋamba nze saagala pressure mu kintu kuba ekintu bwe kisako pressure kyeyongerayo nze ku saidi yange enkeera mba ndi awo ku 6 nga nkubidde ndi okulaba bwe nti Seeka Sali akuba neŋŋamba Katonda wange omusajja ataakubye tewanyiga nno nakankanamu nakankana nanyiga Yeesi mukama yansaasira nanga mwana gwe bale kuyimba luyimba ngoyina ekitone nimugamba kusima muzeeyi oliwa so okujjako ewaka oba oli wala nti nsobola okujalala kale jangu emisindi nentuuka namusanga mu lujja ayambadde ekkanzu y'omusajja mweru nangamba omulenzi oyo yayimbye akayimba kalungi nakasangamu ne mummotoka nkayimba londa Seeka Sali Jamiru londa yali chorus londa yali chorus yake nagamba bannaye mwongeze kayimba k'omuto nengamba nakubye hiti wa Seeka wano